Lady Mariam eyayimba Tindaatini aliira ku nsiko toseetuka. Gyebaleka ate gyonna gye mutuusako engalo mikwano gyange mwabagimaliriza mukuliko eyo mukakalabizo bebaza obutakoowa kuntegeranga matu nange neewaayo okubeera nga ate mbaweereza ngenda kusaba subscribing oba tonnaba kubanga mukwano gwange onofunirawo updates ate munange ez'enjawulo amawulire gonna agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda aga wano saakaate naago agali wabweru w'eggwanga ate ennaku ezimu tubeera wano nga of course tukubaganya ebirowoozo twebuulirira ku nsonga ezimu oba endala ezisobola otuyisa ate munange mu bulamu obwa bulijjo omuweereza wo yenza omumbeja Aisha Nassolo nzize okubeera nga ate nkutuusako story bbiri weziti wabula nga zifaanaganamu olw'ensonga nti zonna z'abankuba kyeyo tubayite bakadaama munange ngenda sooka ate n'emboozi y'omukyalo ono Lady Mariam eyayemba Tindaatini ono nno munange mukulu we yavuddeyo nga bw'ati alaaja n'abambi agamba yali yagenda ku kyeyo n'akola ebbanga eddene ng'era ssente bw'ati aziweereza omukyalo ono Tindaatini oba Lady Mariam wabula only to come back nga tewali yadde n'olwataano nga tewali yadde n'ekikumi kyokka ekisinga onnyiza mu nsonga zino nti webakubira Lady Mariam amasimu yeefula nti ono omukyala tamumanyi so bambi omukazi wattu wali awo akaaba agamba talina nawaasula agamba kugamba tamanyi nakiki kiddako alinga ayagala n'okugwa eddalu lwa mutoowo ono Lady Mariam gwe yaweerezanga ssente agenza okudda nga tewali yadde n'ekikumi so bannange ebintu nga bino biwulira n'okwata ku ttama fe omuntu yenna alya ssente z'abakadama tetujja mmutira ku liiso oba yaani oba yaani olw'ensonga nti bano abantu batoba bakadama bayita mu bingi ekyo kyonkiddamu so oba gwani naye n'olya ssente z'akadama tetujja kuttira ku liiso nawe mukwano gwange mpuliriza olina wookola oba oli hasolo oba okola mulimu ki oba mulimu ki bambi wegendereza abantu b'osindikira ssente funa omuntu gw'oweesiga woba tomulina tosindika ssente zo bannange ate n'ekirala woba osindika ssente teweemalaako ssente sindika ezimu endala ziteefunako woozitereka sakita tyoddayo singa osanga nga munnaye zino ennyingi baazirya kala tisiko obeerako n'entono ezikununula naye bannaye abantu bano abalya ssente z'abakadama simanyi ki kye basaana simanyi oba omusango ogwo oba ekibi ekyo oba ekikolimo ekyo bali kiddawa kubanga ssente zonna ezirimu amaziga oba tolina kyogenda zifunamu ge mazima amatuufu si byangu naye nga mukwano gwange gwe wenna gy'oli gy'osinzira okubeera nga ate ompuliriza gw'osinga okumanya by'oyitamu oba olina maama wo oba ani nga gw'onyumiza by'oyitamu nti kati leero omuwalabu yampisizza mu bino oba mu bino tebajja kubitegeera gwe ayitamu ebyo gw'ogenda obbitegeera kati nno munnaaye nga ggwe ayitamu eyo embeera yonna gy'oyitamu bambi ssente yo giwa ekitiibwa woba tolina muntu gwe weesiga Uganda tereka ssente zo okusinga okuddayo ate munaye n'okaba amaziga ga bwereere tereka ssente zo oddeyo ate gwe kennyini ofune ekyo zikulamu otherwise abantu ennaku zino bayaye ate abantu ennaku zino baavu ge mazima naye olabye omuntu mwavu talina yadde n'ekikumi okutta ssente zo zimuteresezza kale kwegamba ebiseera ebimu naffe tukolamu ensobi naye baleena abantu abalya ssente z'abaana simanyi ki kye basaana kyokka ekisinga okunyiiza nga nze n'abantu abamu nti omukyalo ono yeefulira ddala nti tamanyi mukulu woono Lady Mariam bamukubira amasimu awoza nze oyo simumanyi omuntu yenna nga bakuwaayiriza siraba nsonga lwaki oba tovaayo n'otunula mu kamera n'ogamba bannaye mukazi gwe sikumanyi leeta obujulizi naye omuntu yenna buli woogamba nti bakuwaayiriza ate nga gwe kennyini toli ready kuvaayo atonnyonnyola ensi oba oliko akabuuza kuba Lady Mariam wagamba nti ono omukyala tamanyi then yandivuddeyo kubanga ba SB4 bamukubidde essimu yandibadde avaayo n'agamba bannaaye n'atunula mu kamera n'abuulira ensi amazima kale waba agamba nti bamuwaayiriza naye ali kudduka tayagala kuvaayo kufeesinga kamera agamba oyo simumanyi abyogerera ku masimu kale bambi abantu abamu mu butuufu mukyuse ku mitima gyammwe mubeereeko n'ekisa zino ssente z'ekyeyo si ze wandisaanye okulya tewandisaanye kulya ssente ya mwana nkuba kyeyo ng'ate muwulira bye bayita musiba mubalaba ku Facebook omwana n'avaayo engalo zaayidde ono n'avaayo bannaaye banyimye emmere ono n'avaayo bannange ndi kudduka ono n'avaayo boosi we yabadde ayagala mmukwata ono bingi nnyo otandika otya okulya ssente y'omwana ng'omaze okuwulira ebyo byonna bye bayitamu so bambi bantu mmwe mwetereze otherwise fe buli gwe tunaawuliranga tujja mmujjayo ate tumwambule
nga nvudde ku Lady Mariam ate waliwo ssenkaggala omulala amanyi ategerekeseko nga Bashiri Ssekalala ono ngenda kuba tenkulekerako ka vidiyo ke munnanga ate naawe obyerabireko nga bakadaama bamugudde mu malaka bamugamba ssebo bukyanga ozirya leero tuzaagala ono nno ye yabagamba nti atwala abantu Egypt wabula we twogerera babadde bamweyunya abawerako naye nga kyakola kwe kubajjamu ssente naye ng'ate tatambuza baana nga waabasuubiza so ennaku z'omubbi nga bwe bagamba nti zibaana ku luno we batyo baamusazeeko era ne bamwerippako ne bamugamba ssebo leero tuzaagala tetuva wano nga tuzituwadde kankusibula mukwano gwange kankulekereko ka vidiyo kano ogende maaso n'okubeera nga ate munnange wekkanya ebigenda maaso wabula nga hasola munnange nze ntanda gye nkusibirira ng'era bulijjo beera ng'owa ssente y'ekitiibwa ssente yo ogenda giwoota ekitiibwa nga omanyi engeri butya woolina ogiterekamu nga w'omanyi okuzikola bambi funa n'amagezi agazikuuma otherwise wootafuna magezi gakuuma ssente zogenda kumikereza ng'okolera ebbanga lyo lyonna mu mawanga g'Abawalabu teri muntu ayagala kukola ku mawanga olina abaana b'e Uganda olina famire y'e Uganda kyogamba wenyumiriza okubeera nga gwe buli kaseera ovamu eno ensi y'Abawalabu oddamu eno teri akyagala buli omu yandiyagadde ajja akole eno tununayo capital oddeyo e Uganda ofune ekintu ky'okola weekulaakulanye naye buli wootawa ssente yo kitiibwa ng'omala gaziwa abantu omala gazibeesigisa ne bazirya n'oddamu n'otambula ne bazirya n'oddamu n'otambula ogenda kukola ate munaye kimanye nti okaddiwa leero woba eri mu myaka 3 oba 2 we wayitawo emyaka 5 oba 10 togenda kuba mu myaka egyo gyegimu ogenda kaddiwa gy'okoma okaddiwa amaanyi gakendera ogenda tuuka ekisange egyo emirimu tokyagisobola nga weetaaga kubeera waka naye ng'ewaka gy'oli otegeseeyo ki kyekyo ekibuuzo kyenkulekedde musule bulungi ngenda kusaba subscribing oba tonna bagenda kusaba liking video eno oba ojagadde ngenda kusaba sharing oba ojagadde mukwano gwange musule bulungi mweraba olunaku olw'enkya ngenda kuba ati of course nyingirawo n'amawulire amalala mangi nnyo mangi ddala goodbye for now abankuumire Aku ide sina passport y'omukyalo gyenna bwentumye passport nayo yalina bitwala nze yalumwa. Okay, kakati tata wange ensonga etulese olwaleero batuwe passport batuwe n'akasente kekitandikira kantuule sirina otulage kale bw'ogamba nti watambuza ensonga otulage n'empapula ze watambuzaako ate omunaku awoza n'omugagga oyagala tufera tetulina ssente olina eddembe erigenda ku polisi omanya amanya agaamu olina eddembe erigulawo fayini nebawuliriza n'omuntu gwoleese nze the fact is passport yiri twagala n'akasente akagenderako eno woofiisi kale era eno woofiisi tetunda mmere kale layisinsi yayo gisombeeko egamba ki nze saasoma kyenjagala passport eri ebeereko ne ssente zaayo bonabo tuziza okwogera nange oze mu mbeera zo ojja kwogera nange kale twogere ebyo byebya situli wano kuleekaano tomanyi gyenkolera tomanyi gyenkolera sigyonsanze nakugambye ndiriddawo ontambuzizanga myezi emeka gino myezi emeka ninda visiting visa myezi emeka nga ninda visiting visa tugenda na mwaka mulamba ninda visiting visa wangamba embase nsibya ezungayo nze nagendangayo nga siganira kungamba nga buwekwasa embase kati munjawule sikyayagala nebisiza n'okuma gwe kati lwaki Bashiri yamuwa enamba namba mumanyi ssente z'abaana gye bazijja lwaki mumanyi abaana ssente gye bajja ssente bannaba Bashiri waliwo wano n'agambye oyo omufere yabba abaana e Dubai ono kati lwaki kale lindako
kati taata woba otugoba tugobe ne Bashiri waffe tufulume kuba Bashiri nze leero simuvaako kuba Bashiri gwatuleese kati tuli ku Bashiri taata tusonyiwa okumanyiira Viki soko wulira tuwulire kyasaba olwaki yakuwa ssente wabula Bashiri ojoga waliwo omwana agambye wabba ne ssente ze Dubai ono omwami alina nedduuka ku Hamu abatamumanyi sewa taata ononsonyiwa okuteeka mu nsonga tulina ono Bashiri omwana ajja kukunamira ali ready onoolaba okubuukawo n'agasiraani gano ono talina kyafiirwa otandise ogambye bino tobiriimu no ogambye bino tobiriimu wobanga oli ne ssente Bashiri if not wetuvaano tugende ku police ensonga ziggwereeyo Bashiri zituwe lwaki onyiga ssente y'omunaku so what ebya license tetubyagala twagala ssente Bashiri osaaga bannange oyo bamuyita Bashiri Sekalaala alina edduuka ku Hamu yatubba ssente zaffe aganidde gundi zaffe ebbanga ddene atutambuza atulimbalimba Bashiri osaaga ojja kuleeta ssente za Kadaama ssente za Kadaama tebamubba ng'omanyi waabe mugende ku embassy nze Bashiri leero sikuvaako woova wenzira wenna ssebo oyogera okunama ku ssente za munnaku okunamira otyo omukyalo ono mumanyi era nze gyenvudde okolagana naye saatandikira mu kuyomba naye era ye yansaba nali kusabyeko anti wagamba obiinako kati nze mbadde nsaba ojje ewuwa olinawo n'osuza owuwa olinawo n'osuza nze kuba wano sivaawo bampulirize bulungi kubanga wanje otugobya nyawo mujja tunyumira naye nga lwaki otambuza munno bwotyo tewali kigenda kuwanguwa anti bowe baze ku ofisi wano wano ofisi wokolera tandise kukwata bifaananyi na vidiyo bali ku Facebook olumubbi wati nze si yonna emanyi kyenjagala otuwa ssente bammanyi okay na how I do my things Bashiri ojoga
sigwa mulimu gwokola kati nsasukira wanande kasita Bashiri Ojoga. Bashiri Ojoga nyabula nze ndi mwana wa misimu tebamunanyira ebyo biveeko esafo ojja zisesema omwami ono alina edduuka ku haamu n'edduuka siriko pye ennamba Taina kyayagala kuwuliriza njagala ssente na passport ibire ebyo byakutuula kwongera olw'ensonga waliwo process yakolebwa nze amanjiriza tukole ki taata emyezi kirina naye asize njirina okitegeeza mbadde bannange nze sandinyize Bashiri atusiruwaza nnyo bannange problemu era omanyi ate obanga tomanyi n'onvuma n'okunvuma wabula wemba siri wanvuma waliwo yakuvuma bannaye omanyi okuvuma bannange ovuma osooza kadaama ku ssente ze gwe zikusanga mu ofiisi ssebo n'osooza kadaama ebbanga lyamaze n'osooza kadaama ku ssente ze ate tesiwe nkolera sina kyembagaza kirala pasipoti sina kyenkwagaza esawa zino sente zange na pasipoti nga kati we tuli mu nteeko nisaba kitogere tubimalira wano tesobola kuleekaana ate sobola bimala nammwe nga kati ogenda bimala nani mulimu ogenda bimala nani tewali bwogenda bimala nani tulina kubeera ffeffe naye fetwawukana nga letubimaze badde mbasaba olwo tammanyi andaberwani wali okusinkanye nayogera naawe ku ssimu ng'otuga mugende wano mugende eri mu ddeeri kati bwona ojja ku ssimuyo pasipoti anaginkwasa so oyagala tujjako essimu olyoke noyogere naffe kazimba pasipoti yange nedda bakuwe ssente obirese akuwe pasipoti asokambe pasipoti yange leeta yabo nze mukolagana ne mugandawo gundi olinga yo omukkiriza okwogera sente zeyamba nedda ssente ozirese gwaŋŋamba esente zeyasasula yakugambako nti zimutwala ebweni bwaŋŋamba nti pasipoti azaagala asokambe pasipoti oluvannyuma mpe sente zange kyembuuza njagala otegere bulungi bwe yali ajja wano okunsisinkana namugulira sente ziteekeddwa okugwa mu wenjawukana wano noono omusajja leero nze nange kalina kyagenda kuddamu kwogera nange njagala agenda ku bulokinga mu bulokinge wonsanga omanyi yankoza byonna wange besimu y'omwami tomuwa ssimu ye tomuwa ssimu ye ajagaza ati sigenda kuwa ssimu ki kati olaba ssebo okolagana noono yagenda ovumiganya woofiisi yo kati wuno ayagala kwogera naawe ogenda naye kibali lwaki alo taata ensonga zino lwaki atuleese wano zikwatibwa olaba wegira weka lwaki atuleese wano obutamanyayo bezikwatibwa balemeddwa okubaako zibawuliriza kyonna nesente enzaagala muyinza okukwata pasipoti etaliko sente era mubamanyi mwesala ofiise mwembi babiri yiino agirina mumanyi ontambuziza nnyo mujoga bakadaama kibenga kyanjawulo badde tolina kyomanja tolina kyewampa oba wampa sente leta lisiti yaalyo mpuliriza bali kusaba omwami oli omudde mu nsonga kale tuli ku muntu omutuufu wuuno ki epasipoti yo pasipoti yange nesente nazo nzeetaaga kaakati mbadde nsaba bwe kiba nti tosobola okwogera nange ojje weegatte ku bakyala sisobola kubimalira ku ssimu olwonsonyiwa
ifu kwogera ng'akuna mawoza person wambwa kugenda kubaawo abange wadde vaawo tetugenda kuwanvuwa abange yagirina mbadde nsaba kubanga ensonga ezo zonna ziba zakumala kutuula wansi n'amanya prosesi yetambulidde mu sente meka kiki ekyasasulwa oluvannyuma fayiro ye waaba ajagala yonna tewali kitali mu sisitemu bisobola okukwasibwa okuva ku license nze njirina wano kesisi eteriyo license yaabwe nindako kiki oyogerako ezaffe ze zasasula kesisi ate temubalekemateekayo pasipoti yange ekyomukkiriza mugaane temunsabiranga visa mukkiriza mugaane kirinako n'obukakafu tugende aba omukyala wokundi kwembaze mujulirize oli aŋambye nga njagala ngaomuntu aliko katonda we yakimanya nti nesente zalina ankase nakuwa waliŋambye kimu era nakimanya nti agendala ku bbanja nkasente zange nkubanja nkasente atuge yasasule bino ebintu byoga nti omuntu atwala abantu ebweru nze sirina ofisi twala abantu wabula nyambako nyamba ku ofisi we namuleta samutwala waliwo bannange tukaayo pasipoti yaffe maama n'agitwala ojoga bakolera tikiti zejjo bakolera hoteri kyagenda kusula wano bakolera buli naye viki bwe namuleeta mpa tofu kubira tofu era we tuli ono bashiri asaaga oba alowooza yayina abanene naffe tubalina kubira tofu omuntu tambula nga zipaala bupazinga iwaaki oyinza okulowooza nti gwayina abanene wakimala naffe tubalina leeta enamba ya tofu ebyo byonna olwaleero okuba nekusimu bashiri ojja kunvuma faana kukubira twagaza ekittako ogenda kunvuma bukumi twawukana leero naobadde wange leero kyanjagala ku dduuka yagambye toddayo kyanjagala ku dduuka lye si kyakwagala ku dduuka yogenda eri kwembasi gyobogenda gye yagambye nawe wangande leero twawukana bashiri sente ze zituluma mukwano nze sirina kyenkwagaza bashiri sirya wuwo nga mubye baana yeegonza yenna wenna weegonza okufa mbwe tewali kigenda tambula buli kimu kigenda leerererere sente zakadaama bazirya batyo mwesiga nnyo naawe kookirabe mpaako ku namba ya tofu soko mpe ku namba ya tofu Uncle Bashiri wafoyo tumubanja banange tumubanja Bashiri tumubanja Bashiri tumubanja yono onanya musasula Bashiri tumubanja jikwate kwate empapula buze bakuwa abadde atya nzijako essimu kasita pasipoti yaffe bagituwadde bannange temwerabira wankubira essimu oli Saudi Arabia